eritigomeza Uganda okumala ebbanga nga lisinziira Congo bwe bamukwatira Kenya Tanzania tebamuleeta nga Besigye bigenda mu kuba bayitamu procedures due processes nga bwe zirina okuba. Jamiru mukulu ayina ejje awoleza mu kooti y'abantu ba bulijjo. Obwana bwa Nuupu mbuyita bwana bwa Nuupu obulenzi n'obuwala nga bulina kakofiira bukofiira buwoleza mu kooti y'amagye. Ate nga kakofiira kaliko ekifaananyi oba kabonero ka Nuupu. Ebintu bibiri. Kandi nange mbuulira mmere mwetegefu. Kale eno baŋŋayi mbwe eyinza okunvunaanya nti ya UPDF yadde kuliko akabonero ka Buganda. Ebintu bibiri. UPDF oba court martial yatandika okuwozesa basivilian betuyita basivilian mu biseera we twakondaktingira operation Wembule. Okay. Ye yali entandikwa. Entandikwa eyo bannamateeka okuva mu njuyi mu gavumenti baatula ne batunuulira ngeri ki gye basobola kuba twalina obuzibu bw'ettayimu ebbanga ery'okutwaliramu omuntu mu kkooti. Obujulizi obutwalibwa mu kkooti ya civil ne procedure ya kkooti ya civil nga tebisobola kukola bulungi mu mbeera eyo. So bannamateeka baatuula aba gavumenti UPDF ne bannamateeka Attorney General's Office na biki bonna ne batuula ne beekenneenya amateeka agaaliwo. Nekisangibwa nti mu mateeka agaaliwo mwalimu obuwaayiro obuyambako abantu newakubadde nga bali civilian naye nga basangiddwa n'ebintu ebikozesebwa oba preserve ng'ebintu biteekwa kuba by'amagye nga akawaayiro ako weekali akasobola okutwala abantu abo mu mateeka. Kati okusalawo ani atwalibwa ani atatwalibwa ekyo kiri ku oyo aprosecuting omusango ogwo, kiri ku oyo avunaanyizibwa. Gwe bw'oba ovunaanyizibwa tugeze bw'oba ovunaanyizibwa nga wakutte Jamiru mukulu nga gwe ogenda omuprosecuting oba gwe oli IGP oba oli Army Commander oba oli ani, decision eyo yaabo. Nedda etteeka eririwo kati liwa olukusa gwe bw'oba omukutte nga ayina ebintu bye tugamba nti preserve sigaana akakawaayiro bakaloopa mu kooti era kooti nesalawo eya constitutional court nga bwe yasalawo yes kayinza okuba nga kamenya semateeka nga constitutional court bwe yasalawo nega nti ekyakawaayiro ako si katuufu kamenya ki semateeka naye ko nga weekali akaaliwa olukusa olwo. Kati so okutwala mukulu gyasangibwa mu kooti mwonna mwali ekyo nange kimbobbya omutwe kubanga mune bano bonna nga bogambye bano abaana ba Nuupu mu kooti eno ya civil twateekayo ekkooti gye bayita ekkooti y'abakalintalo nti ne bw'osanga abasiviliyaani nga bayina ebintu ebikwatagana n'ebyamagye okyasobola obbatwala mu kkooti y'abakalintalo kubanga era ekkooti y'abakalintalo eyo mu mpoza yaayo ate njawufu ku criminal division ya kkooti. Kati kyekyo lwaki nayo bagiteekayo. So ekyo kusalawo kwa bakulu abatusinga kotasobola kugamba nti tewaliwo layini egamba nti ono bw'ajja bw'ati omutwala wano ono bw'ajja bw'ati omutwala wano. Oli atuula wali n'agamba nti akaddu mukasi ono nti agende mu kooti maasho ono mulala n'agamba nti ono tumutwale kuba ne Kkoyero yali Kkoyero naye ali mu civil ne Dominic Ongwen lwakuba kirakola abamutwala ali wano basirikale kooti bamusiba amagonayo gundi ne bamutwala wali ku kisabu kweya strip Kololo ne bamutwala kiranga ga jurisdiction ne bamutwala eggulu era bamutwala ne bamutwala mu civil ki ne bamutwala mu civil yatta abayitirivu. So okusalawo basajja bakoni ne Jamiru mukulu bawoleza mu kooti ya muntu wa bulijjo. Olivia Lutaya ne banne aba Nuupu nga bagamu abadde n'obukofiira obumyufu bo bali mu kooti ya kati okusalawo si kwa muntu wa bulijjo no wansi, okusalawo kwa bakulu abatusingako abatwala eggwanga lino. Kwegamba discretion of the powers that be. Mukulu Kaija